kati oyinza okuddamu ebintu Muhoozi byayogedde olina okusooka okunkakasa nti yabadde simutamiivu yabyogeredde kati nze sina budde buddamu Muhoozi sibuyina n'akatono. I don't have any time to answer Muhoozi. You have to first prove to me that he was sober when he said those things, because he has said so many silly things across how he's going to go and invade Kenya and what and what. How do we serious people start answering back to that? Kanafa above at food never siru okubanga ati ebyo tuddamu nti aye kati yayogedde kino kati yagambye kino kati yayogedde kiri kati nayogera kino kati ebintu byonna singa tubanga byayogera byonna tubiddamu abantu maziko tuba tetukyalina kira kyetuwogerako nti kati ngenda kulumba Kenya nasaze ngenda kubeera mu Westlands nga tumaze okutwala revolution kati omuntu ng'oyo omuddamu otya. So kati now I want to, for me to answer anything that Muhoozi said, I want conclusive proof that he was sober when he said it. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished, kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri, ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubotuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Kati oyinza okuddamu ebintu Muhoozi byayogedde olina okusooka okunkakasa nti yabadde simutamiivu yabyogeredde kati nze sina budde buddamu Muhoozi sibuyina n'akatono. I don't have any time to answer Muhoozi. You have to first prove to me that he was sober when he said those things, because he has said so many silly things across how he's going to go and invade Kenya and what and what. How do we serious people start answering back to that? Kanafa above at food never siru okubanga ati ebyo tuddamu nti aye kati yayogedde kino kati yagambye kino kati yayogedde kiri kati nayogera kino kati ebintu byonna singa tubanga byayogera byonna tubiddamu abantu maziko tuba tetukyalina kira kyetuwogerako nti kati ngenda kulumba Kenya nasaze ngenda kubeera mu Westlands nga tumaze okutwala revolution kati omuntu ng'oyo omuddamu otya. So kati now I want to, for me to answer anything that Muhoozi said, I want conclusive proof that he was sober when he said it. Well, bagamba nti society yekubuulira kikyoli gwe tosobola kugibuulira kyoli, tosobola kuvaayo n'ogamba nti nze ndi bwenti oba bwenti oba bwenti. Ate era niwankubadde bagamba nti akusuubiza akira akumma, naye munnange sekakwa kaali kakulumyeko bw'okalaba okadduka. Muhoozi atandise okusuubiza bannayuganda niwankubadde nga munnange akyali munnamagye mu active service. Kino tekimulobera kubeera nga ate alindizaayo keeri akola kye bayita rehearsals oba okwegezaamu. Kyasuubira okuba nti buli kiriba kitaawe bw'aba atadde obuyinza yagenda okubeera ng'akwata enkasi. Kakati nno atandise okubeera ng'asuubiza ebintu kwegamba bannayuganda bye baali babuliddeko nga Gen. Museveni asuubiza naddala n'okubamatiza okumuwagira mu lutalo olwakulungulira emyaka 5 kubanga 1980 kampeyini ezaaliwo n'okulonda okwaliwo bw'atyo Gen. Museveni mu mwaka ogwa 2081 yeesoga bwesozi ensiko kubanga yali yakisuubiza. Ekintu ekyo yakituukiriza kubanga mu kampeyini ezo yagamba nti bwe babba akalulu agenda kuyingira ensiko era ekintu kye yatuukiriza. Ndowooza kye kimu ku bintu bye yali atuukiriza. Era
olutalo bwetyo ne lukulungulula emyaka 5 mirambiriro okuva 1981 kubanga yayingira mwezi gwa Januari paka 1986 okitegeera. Era munnange emyaka 5 egyo abantu baafa bangi nnyo, yasuubiza ebintu bingi nnyo, n'abo be yali nabo mu nsiko mu Kasaka nga Nadduli bw'atutegeeza yabasuubiza bingi nnyo. Kakati Muhoozi naye bw'atyo atandise okusuubiza. Asuubiza ki Muhoozi? Agambye nti nno bagenda kukomyawo presidential term limits mu wiiki esooka singa aba ayingidde ofiisi ya oba singa aba ayingidde State House nga president, mu wiiki esooka bagenda kukomyawo presidential term limits. Kitegeeza nti nga ye bw'akistate nga wano okusinziira ku bubaka bw'atadde ku mukutu gwe ogwa X. Muhoozi apositinze, Muhoozi Kainerugaba agamba, in the first week of our government we shall bring back term limits to 5-year terms must be the maximum for anyone. Kwegamba kino ngera bwe kyali mu constitution gye basokoola ey'Ol1995 constitution eyakolebwa, naye ne bagisokoola nti ebisanja ebyalina kuba 2 ti omuntu afuga emyaka 5 abantu badde mu Burundi emyaka emirala 5, kitegeeza nti bw'aba bamulonze emirundi 2 kitegeeza nti emyaka 10. Kakati olwo ekyo Muhoozi kyagezaako kugamba, naye jjukira nti baakijjamu bo ne age limit ne bajjamu kubanga Bannayuganda bagamba kale Museveni agenda kuweza emyaka 75 katulindeko, nakyo n'akijjamu era ne yeewaana n'okwewaana. Kati Muhoozi atandise okusuubiza, naye ekyebuuzibwa nti Bannayuganda basobola okumwesiga, kyasuubiza nti anaakituukiriza kubanga bano ffe twakimanyira nti okutukwata obujega Bannayuganda ekyo kyo baakikkiriza kubanga bo baakikkiririza ddala bakwatibwa obujega. Bannayuganda bakkiriza okubeera nga bakwatibwa obujega, bakkiriza okubeera nga bakwatibwa obujega, bakkiriza nti Muhoozi gye buvuddeko nga bw'owulidde akatambi ako aka Kabuleta nti Muhoozi azze ayogera ebintu bingi nnyo, era ekimu ku ebyo yagamba Bannakenya nti asobola okulumba n'awamba Nairobi mu wiiki 2 zokka, era n'abategeeza nti mmwe mukyali ku rule of law, naye waffe revolution yeekola. Kakati ate kino kyasuubiza nti kubanga bali bwabeera nga bo baakiteekawo nti omuntu afuga ebisanja 2 kyokka tuwulira nti esaidi zeeyo already Museveni kumpi alinga eyabawamba, kubanga ekitambulira wamu n'enjogera ya Muhoozi nti alinga eyabalabula ne Bannayuganda nga babalabula bo nga bawoza nedda. Nsobola okubanga revolution y'ono gye yali ayogerako yabatuukirira dda, kubanga Ruto nabagamba nti akatabo Museveni kaakozesa oba ke yakozesa okutukalakata emyaka gino gyonna 40 yakakwata bukulukulu n'akawa Ruto, era Ruto teyakuulamu yadde n'olupapula, era byonna abisoma page ku page. Bw'atyo y'engeri gy'akalakatamu Bannakenya. Museveni kugamba engeri gye yajjamu wano n'alimbalimba Abaganda naddala, n'eri n'oli akozesa Bakikuyu n'ebintu ebirala bingi nnyo byakoze, naye lwakuba nti ye oba oli awo nti alinga apapa, era bisobola okubeera nga bimutabukako essaawa yonna. Nti owulira nga bagamba nti baagala kwongezaayo ebisanja bibeere nga bya myaka 7 kitegeeza mululu apalapalanya. Kati era ojja genda okulaba nga ekyo bwe kiyitawo osanga banaatuuka ne ku bino ebirala ebya life presidency n'okugyawo term limits, ndoza bayinza okituukako kubanga bwabasobola okuinfluencinga parliament ne bagoba deputy president Gachagua, n'atuuka n'okubeera nga ateekawo abamukuba emiggo mu kuziika, asobole okugamba okumukakkanyiza ddala separation eyo wano mu Uganda. Obubonero bulagira ddala nti akatabo Ruto kaakozesa okalakata Bannakenya oba okubafuga
yakajjira ddala mikono gya Museveni era teyakuulamu yadde n'olupapula. Kakati Muhoozi agenda sisinkana obuzibu kubanga nti azze ayogera ebintu bingi nnyo obaoliawo ebitakwatagana. Azze ayogera ebintu bingi nnyo ebitakwatagana naye nsuubira okuba nti nga bwe nabategeeza juuzi nti waliwo ekitali kituufu naye bagamba nti tumala kwekuwona netujjukira okubuuka nti obaoliawo kati atuuse ekiseera nga alaba alina kusuubiza bintu biri viable, ebintu ebisoboka bannansi bye bakkiririzaamu okusinga okubagamba biri bo bye basuubira ebyabacwezi, okwewaanawaana okubeera omucwezi kubanga ekyo bakyewaaniramu nnyo. Ne Muhoozi asiiba akyogera naye ndowooza akimanyi bulungi nnyo abacwezi bano engeri gye baabulamu. Baabulirawo mu kituli bwe batyo kitegeeza baawangulwa. Ti nabo ekituli kirabika kigenda kigaziwa bwe bagenda okubeera nga bayitira bagende. Kakati atandise okwogera ebintu oba oliawo bannansi bye baali badde baagala okubeera nga bawuliraawo. Manyi bannansi wano Uganda, bannansi n'abatali bannansi kuba Uganda yo already nti eriawo kintabuli nti abatali bannansi bangi balina endagamuntu era balonda butereevu kubanga byebintu kyolina okuba nakyo ekyetaagisa okubeera ng'olonda. Era juzi wano Gashumba yali agamba tuba tulonda abanyala tukozesa. Kati teebiriza wano Uganda abantu bangi nnyo balina endagamuntu n'abayindi bazirina. Ese Uganda, Abanigeria, Abakongo tuzi nga tuyagala bwagazi. Era waliko immigration basiiba bawamba endagamuntu z'abantu bababuuza mwazifuna muti ate nga temuli Bannayuganda. Tubalabeeko abayindi nga bakliininga Bannayuganda naye te nga bakajja mu Uganda n'abalala. Kakati Uganda newankubadde nga akalulu tekasalawo wano basajja be basalawo bo tebabalonda beeronda bokka n'akakiiko kaabwe akabyabakama Uganda Electoral Commission bwe batyo bakozesa advantage ey'abantu abo be balowooza nti nno baatuula ku bwongo ne baba nti be balinga abajja okubanunula. Naye ensonga lwaki ndoza babateekaawo makkati awo balina okuba nga balaajala buli kaseera. Kati Gen. Museveni juzi Gashumba yatugamba nti agenda kuyisa ekiragiro, agenda kuwa ekiragiro. Kitegeeza nti kati agenda kukozesa ye nga ye amaanyi ge ng'abuuse constitution talina kyatunuulidde agambe nti abo Bannayuganda abajjudde basobole okubeera nga abakozesa okubeera nga bamuyambako okubeera nga awezaawezaawo ku bululu bw'asobola otandikirako okubeera nga agamba nti abantu be bamulonze. Okitegeera ekintu ekyo nti omuntu olina okubaako w'otandikira okubba akalulu. Olina okubaako w'otandika ekyo. Bulaba akalulu ka wano mu Buganda mu Central, akalulu ku Eastern ako kaali kangi nnyo ke bawa Bobi Wine kamulema n'akeesonyiwa n'agamba kankole ki kampitira eri. Ensonga ki atugamba nti abo mu byalo be bamulonda ye. Yagamba mu kalulu ka 2016 yagamba nti ye abantu babe mu byalo be bakola ki be bamulonda y'obululu gyabujja naye bano ababeera mu trading centers abo abatuwabula abantu be balimbo abalimi bafaako ennyo abalimi baba bafuddeko mugano. Kakati ebintu ebifaanaganako ng'ebyo nti abalimi bogamba nti be bakulonda nti era obafaako ennyo bwe bakuwagira lwakubo nti obabeezezzaawo obasapootinze mu bintu byabwe bye babeeramu ebyokulima. Omuntu ajja okubuuza nti lwaki ate abalimi baali bazudde ekirime kyabwe kati nga vanira ekyali kibawa akasente gwe nojja awo ekyo n'okibajjako obaagala nnyo. Emmwanyi nazo zizo bazitandise already n'ebintu ebirala kati okubitwala ebweru biba birimu biba controlling ebbeeyi ya kasooli n'ebintu ebirala. So nga tojja genda okunoonya ku katale k'ensi yonna oyinza okozesa kasooli nga akatale gyekali. Naye wano munnange olina okubaako ow'okubaggwe ng'omulimi oba omusuubuzi n'okwasa bali ku bbeeyi gye bakuteereddemu n'emmwanyi bwegenda okubeera kati bo ne batwala ne batunda nga bw'olaba vanira nti vanira kilo eyinza okuba egula nga mu pounds ez'Ebungereza nga wano akakadde kamu nakibanyonnyola wano gwegenda okinoonyerezeeko. Liita eya cannabis eno enjaga gye balima nga wano gwe kufuna layisensi okugirima kiyinza okukubeerera ekizibu ennyo. Gwe nga gwe munnansi bajja kuleeta abantu abatamanyi abazungu babaleete nga ba investors naye nga bakolera mu linnya amanya ge tutamanyi bajje wano nti be balima
enjaga ebabawadde ettaka na buli kimu naye nga liita erinza okuba eriku oba pawundi nga 8 okitegeera muganda wange wano e Uganda gwe tebajja kuwa mukisa ogwo nga munnansi ekitegeeza nti olina kubeerawo okufugwa bufugwa ate omugagga tafugika kitegeeza olina kubeera mu bwavu okufuga kakati nti oba oli awo nti n'ensonga y'ebisanja nti oba age limit ku nsonga y'oba pulezidenti yandibadde eri awo kubanga tulabyeko amawanga agamu nga Libya Gaddafi ng'abakalakasa ebbanga naye ate bannansi ng'abafuddeko nnyo era ensi ye nga terina mabanja nti abantu bayinza okuba nga bandibadde bakyemulugunyizaamuuko naye nga buli kye bakola bafunamuko kasente kubanga opportunities zibaddewo naye gavumenti nezikola ki nezitujjako kati Muhoozi byayogera bino kubugumiriza abantu kubaako watandikira mumuteekemu obwesige naye njagala okubakakasa nti guno musege ogwekwese mu ddiba ly'endiga kubanga jjukira nti balina puroguramu gye bajjirako temukyerabira era balina emyaka gye baatutegekera gye balina okubeera nga batukalakata. Museveni yajja kalakata myaka 50 mbu kati Muhoozi kitegeeza naye alina puroguramu eyo ate nabali batabani baabwe bazzukulu ba Museveni baagamba nti bw'abatunuulira abeera bagambe Museveni ebyenkya nabo olwedde puroguramu bagirina era bannansi balina okuba nga batunuulidde ekintu ekyo ne bakyetegereza nnyo teri kubalimbalimba baleme kubeera nga bababikka akatambala ku maaso nakubabugumiriza. Museveni asooka akikole agaana okwesimbawo 26 kubanga olwedde yafuze ebisanja kati agenda mu kisanja kya 7 olwo aba ayogera ku bisanja 2 nga tasobola kuwa kitaawe magezi n'amukkiririzaamu ate nga bagamba like father like son kubanga apo tegwa wala kuva ku muti gwevudde kugwa. Kati Muhoozi talinawo kyagenda kukyusa nnyo mu ndowooza za kitaawe okuleka okutukuba siyaasa nga Museveni bwe yakola mu myaka giri n'alimba buli omu obuti n'atuuka n'okugamba nti Museveni okubuulira amazima ekyaba akikoze by mistake nti eba nsobi kiba kimutoloseko butoloso okubuulira amazima. Kaakati Muhoozi ate ye basuubira okuba nti agenda kubakwasisa mukono gwa kyuma kubanga ebintu ebimu bigenda mulema okumulungula kugamba okutegeera mu butuufu bwabyo kiba kitegeeza nti awo aba ateekawo busungu kubanga Muhoozi yali badde already nga tewali baana batulugunyizibwa mu makomero ekyo n'akigaana n'agamba nedda abavubuka tebagenda kutulugunyizibwa nga bwagamba nti balina youth program kubanga bo mwe bajjidde balamu nga bwageza kututegeeza ekyo yali badde akigaana n'agamba nti okusiba omuvubuka oba osse kinene nnyo ku ggwanga lino naye already kitaawe agamba nti yakuyita mu underground abo bonna abawagira Bobi Wine abamalewo kitegeeza agenda kubatta drone nezibasomba Muhoozi nga alaba ate ne drone ezo Muhoozi alabiseeko ng'azigabira kati yagabira ekyuli drone ono ani eyava ku Ghetto TV mwerabidde bonna baatukakasa nti drone yadde twalaba nti nno hamu yeyazibawa naye Muhoozi yeyazibawa kitegeeza nti consignment oba okulagiriza emmotoka ezo za drone okuyingira wano Uganda zaali nyingi nnyo era nga ziri ku order from above kubatuka n'okubeera nga bagabira n'abantu ebyo bye byange